Let me tell you, to be honest, for the very first time, I'm so nervous. I've had, like, this got to be my 50th concert, but I'm nervous. You know why? Because 10 years, there was a sichango new. Why do you getting a drop it? Sit. Thank you very much. Because I feel like I want to thank all of you. Mwenna era kantandike nga mbatolera salamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Era Mukama yeebazibwe. Buli omu eddiini gy'asinza kirungi nnyo nti tuli balamu. Mwenna abazze olunaku olwaleero bannamawulire ba Spice Gadgets bayimbi bannange mwebale nnyo mwebalire ddala. Era mukisa guno gwennyini kanyongere okwebaza bafaani bange mwenna abambeereddewo emyaka 10. Eno press conference ndowooza si kya bulijjo nga events zetera okuba nazo. Emyaka 10 nze nkitwala ng'ekyamaanyi, so yatandika nga neebaza buli muntu yenna ataddeko etoffaali ku brand ya Spice Dance. Ababoodaboda, ab'omu butale, bannamawulire, buli omu omulimu gwakola manya ng'ompagidde gutwala ng'ekyamaanyi mu bulamu bwange mu myaka 10 egiyise. Bannayuganda mwebale nnyo, mwebalire ddala. Nze nga ntandika okuyimba nali simanyi nti ndituuka eno. Douglas ekyasobola okukibagamba, nali nga wa bigambo bitono nnyo kubanga nalabanga ensobi, like najja sijja kubanga bizinesi gimanyi. Ng'omwana omuto atandise mu bizinesi eya music erimu ebingi ennyo. From high school, Teacher Dauda, I think ajja bagamba ebigambo nga bukamu 2. Nasinkana naye nga ndi mu vakia senior 4 bwe natandikira okwagala ebyokuyimba era yandabanga buli kimu. Kwegamba ekintu nakitandika mangu nnyo naye raba Mukama gy'atutuusizza. Era bwe ngamba omuntu nti celebrating 10 years agamba tekisoboka. Alabanga nze yakajja kubanga consistency ebaddewo ate nga mugireeta. Munjagadde ebyensusso, nze nzira naawe n'ebigambo ne binzigwako. Njagala nnyo okwebaza media mwenna abampandiseeko ebirungi mwebale nnyo, abampandiseeko ebibi nammwe mwebale nnyo. Mundaze ekkubo ettuufu, mungolodde, mumbuuliridde, mundaze ekituufu kye nina okukola nga muyita mu by'enjawulo bye mumpandiikako. Ate abamu munkubye si nnyo, abalala ne munkubira ddala ku mutwe, naye ate abampandiseeko ebirungi ne batereezaawo. Era mwebale nnyo, mwebalire ddala. Nze mu industry eno najjanga mwana naye nkulidde emikono gyammwe, era mwenna abampadde amagezi mwebalire ddala. Temukoowa kuba nze ndi muwala muwulize, era singa sibadde muwulize ndowooza sandituuse eno, kubanga ne bw'abaani naŋŋamba kyangambye awulise. Era bye muŋŋambye byonna mbitutte byonna. Nze buli muntu gwe ntuukako n'abaako kyangamba ematu gange ngaggula nempuliriza. Era mu bigambo byammwe buli ali wano ne bw'oba nga wayitandise kuyimba jjo nojja n'okuba akamba nja kuwuliriza. Mu bigambo byammwe mwetambulidde era Spice Dance gwe mulaba oluvannyuma lw'emyaka 10. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mwena kye mwogedde wano ekyabayimbi okuba nti tukwatagana biki. Abayimbi bannange simanyi bwe nyinza kubeebaza. Abasobodde okujja leero n'abatasobodde, mwenna mwebale nnyo okunjagala nga bwe mbaagadde. Temunjiwangayo, munsapootinze nga bwe mbasapootinze. Temukooye, but all in all kiva ku nkolagana. Ate nange omuntu bwanneggulira nange omutima nguggula.
kitegeeza buli gwenkolaganye naye abadde open and free and loving gyendi. Mwebalire ddala, mwebale nnyo. Njagala okwebaza Haji Keti. For the first time omwami oyo nze nalootako okukola naye Mukama mulungi nti akaseera katuukiridde. Mu myaka 10 nga ndaba baategeka n'eŋŋambo babe b'amaanyi nze sinnatuukayo. Negamba naye kankole nnyo nja kutuukayo. Era nasanyuka nnyo nga tugenzeeyo ne maneja wange n'atwaniriza. Haji Keti weebale nnyo okwagala bayimbi, weebale nnyo nnyo okutubeererawo. Ate takoma ku kyakuba promota muzadde. Ye muntu ajja okubuulirira akubira essimu agambe Spice wano tewateredde, yongeramu amaanyi. I think ffenna kye tuba twetaaga. Keti mwebale nnyo, mwebale ddala ne Jimmy, mwami Jimmy, thank you so much. Mwebale kunzikiririzaamu. Kye mukoze Serena mu myaka 10 omukono gwammwe gw'amaanyi ate gwa kyuma. Njagala okwebaza abantu bonna betambudde nabo mu lugendo nga bamaneja bange Douglas abusengeka bulungi nnyo n'okunsinga ndowooza. Kuva ku Dr. Fizzo, I think I talked to him like 2 days ago, and then netwejjukanyamu. He's not in Uganda, but I want to thank him. Yenna ali wano ng'akwata vidiyo eno ng'omanyi Dr. Fizzo, please send this video to him. Era musuke mumpeera engalo ez'amaanyi. Akayimba konsaanuula, ndowooza ke kayimba abasinga kwe bamanyira, naye oluyimba olwo yali offer saasasula yadde 10,000. Ate nga nali neegomba okukolako ne baproducer abanene, naye yampa offer kuba nali maze ebbanga nga baakinga mu studio ye, nga baakinga abayimbi. Nangamba kankuweyo akayimba naawe ogende weeyagale, mu butuufu sadda mabega. Kuba nabeerawo neegumiikiriza nga mbaakinga ennyimba abayimbi ab'enjawulo naye nga sikusabangayo offer, naye yalaba nga nkigwana. So mwebaza nnyo, nebaza Emma Carlos, omwami oyo naye yampushinga nnyo 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 nnyo. Tetwakola bbanga ddene nnyo, naye ebbanga ettono lye twakola namanya ebintu bingi, nayiga ebintu bingi, neeyongerako nnyo nnyo nnyo. Emma Carlos, thank you so much. Era teboyo eri maaso awo ku Serena igwe ng'oliko ne Humble Management. Dr. Fizzo, if he was in Uganda, you guys made Spice Diana. Before everybody else believed in me, you did. Moving to my current management, Jemaze naye myaka 8, Manager Roger mumpeera engalo ez'amaanyi. I think if you know Spice, omanyi nti ndi muntu ayagala ennyo okustickinga with people, siri muntu azongazonga. Njagala nnyo okula n'omuntu bulamu if possible. If I have a friend, I want to last with you forever. Era kyova olaba nti giri emyaka gyange egyasooka 4 gy'obala, because ng'ogasekeja nga ntandika senior 5, senior 4, nyinza obutagibala, but professionally from 2014 nakola n'abantu basatu, I'll say. Dr. Fizzo wasn't really management, but I worked with Emma Carlos, nekola ne Humble Management emyaka egy'ebiri. And the 8 years of my career have been with Manager Roger. So that means yeetaaga okwebaza nnyo akensuso. Thank you so much Manager Roger, kubanga emyaka 8 egyo ndowooza ye Spice ow'enjawulo gwe mulabye, yadde yamakingibwa abantu ab'enjawulo emyaka emirala before I met him. Naye ng'ate akolaganye n'abantu bangi nnyo mu bo yemmwe abali mu maaso gange. Omuli media, omuli abayimbi, a comedian, everybody in the entertainment industry. I want to thank Roger for one thing. Ndi muntu ow'emikwano, Roger teyangobako mikwano gyange. Era nakuleeta bulesi mikwano gyange n'enjigatta ku gijje bwepaba. Ne mugamba olaba Kim Roy wa Bukedde TV. Kyali wange nvudde naye wala. Tumuteeke ku ttiimu. Douglas Lwango oyo yambeererawo yankyaza akatogo when nobody else could give me a chance.
ye teyandaba katogo alabika nali invisible then naye nze nali grateful nemusanga ku NTV Douglas nanyaniriza nnyo and I knew him before even I met Roger, but when I met Roger ate twafuuka family emu. So Roger has helped me keep my friends. Roger anyambye okuuma mikwano gyange n'okunyongerako emikwano emirala kuba singa nali muntu w'abantu like you all say and then I have a manager that is not friendly kyanyimberedde kizibu nnyo okuuma emikwano n'okufuna emikwano emipya, but he's been that one person nti newemba nina omuntu omu gwe neerabidde ngamba gundi nonno ngamba you know that is good because I have so many friends that sometimes ogamba mpitaani nkole ntya naye naakujjukiza okuuma mikwano gyo okitegeera. So mbeera ne bamadrat Chiko n'okubirako oba Chiko nakamba kamadrat kaleeyo kayomba tokakubira ssimu. I'm joking, but I'm giving an example. He is that kind of person that has kept my friends close, you know, to me. So thank you so much, Manager Roger. Lugendo lubadde lunene luwanvu nnyo ebisinga sinza nabimalayo naye kye muba mumanya nti mmwe mumekeza olugendo lwange. Mwebale nnyo, mwebale ddala bannamawulire. People say I have a lot of money that I give to people. Banange sirina ssente. Naye ndowooza omukwano gwe gusinga byonna. Mbadde ku drive nga tujja, there were so many people on the drive. How can I manage to pay all of them? Abaana ba boda baliko emirimu gyabwe buli event yange nga ne mba temubayise bayomba bagamba bannange temwategeeza kakyakaliyo n'obasanga ng'olina ekivulu kyoliko nga baakusooseeyo n'obasaasira naye bo ne bagamba wali spice we tufiira. Bannamawulire bangi ekintu kyonna ekirimu spice Diana, they don't think about money. Bw'oba omuyambe n'ozimuwanga azze n'omuwayo ka transport, well and good, but you guys muyiyewo omubiri ku lwange. Mwasobodde okeera nze ani asitula Rema n'amakula. Nzani kugamba nze ani asitula Pastor Bulimbi najja. Pastor no mbadde nkukyayimu naye mbadde nkulaba ng'oli eno oli eno. But I'm so grateful for the prayers byombuulirira. Pastor yo mu lockdown nayita mu kaseera akazibu. Pastor yeesitulanga najjini wange. Pastor n'asabira. Nangamba Spice, all is going to be well. Era nga nkuceekingako kati oli otya. Pastor si kuba nti ndi bulungi kati natereera naye ku kyaki bagambe mbaagala nnyo ate nzijja. Because, I mean, you've given me your people. Era nzijukira wangamba singa saali wa mbogo simanyi kyandizeeko awo. Kale kasita ako kaalinga kajjooko nga tusangamu nga bw'omugwana. Era tusangamu nga ne pasita wange. Who's are funny? Was it funny? It was not funny that being moving. But anyway, that's how much we are with Pastor. Pastor is not just a pastor, he's a friend to everyone. You understand? He's for everyone. So Pastor, webale kutwaniriza, webale nyoza simaina kya kugamba about you and I, but I'm so grateful for everything. And we are inspired. Loving people, giving back. Pastor buli mwaka nga celebrating on birthday ye mutwaita abantu n'abawa emmere. I think that's one thing I learned from you. And you told me you don't have to have much. And that's what kyenkulembeza, because I know a giving heart, a giving hand is the one that receives, and I've learned that from you. So basically, bigambo ng'emyaka 10 bw'obaleemu 2-3 najjanga wakayimba kamu one hit wonder osaanuula. But look where we are right now. I want to thank all the sponsors, the companies that have believed in me. Mwandetera okulowooza, and that's how it is in reality. Ndowooza nze nsinze endorsements mu Uganda ebbanga lyonna bukyanga ndowooza
this thing kibeerawo. Nze companies ezimu ngoba nangobe, I'm really sorry nti mbagoba, naye kindaga that you support me, you believe in me, but it all goes back to my fans. Mwebale nnyo kumpeesa kitiibwa kubanga nejjo nina kampani emwe ennene yamanje nagobye mbagamba ongere kasente kubanga nina okazzaayo mu bantu bange. So basically I want to thank all the companies that are on board, my sponsors mwena Yaket, thank you so much. Nkoze ne Yaket emyaka ndowooza tugenda mu 7. Do you know a company that trusts you for 7 years? Nibagamba twagala kifaananyi kyo kacupa k'amazzi. That is beautiful. I've worked with many companies for more than 4 or 5 years, and I want to thank all of you. Modern Towers, thank you for coming on board. SMP Tours, Royal Milk, Navala Jude Color Solutions, Pacific Bond, Mwami KT, ATS. By the way, ATS abo ekintu kino simanyi na bakubeebazaamu. The last concert I had, we had a very beautiful stage, and it was just something kyetwalowoozangako nga tumanyi kigenda kufaanana kitya mu reality, and they gave in their all okulaba nga bakola ekintu ekyenjawulo n'omutima gwabwe. ATS, thank you so much. Naye nabagambye omulundi guno ka budget tewali, ne bangamba Spice tugenda kuwa sponsorship ku ka sente koolina aka stage tugenda kwongerezaako sente. Bane ATS mujjakubirimaliza tusikagana omuguwa ne bangamba leta zoyina eza stage fenga ATS. Since we did that stage twakola elugogo, we've not been the same. Ne bangamba jangu tukole stage esinga ku Serena gye wali olabyeko. Era come 10th January we're going to have the best stage ever at Serena because of ATS and sound. Tuze tubikyusanga Freedom City byali byanjawulo. I love unique things. I love being that first person to do something, just like Rema has said. Si kyangu omuntu okuwa bimuli byonna eyanza mama neyanzege. Nkimanyi nange olumu buli kimu okisussaamu neteekamu akajanja, but it's all because of passion, and I feel like this is what we need. Ng'abayimbi be Uganda, if other people can do it, we can also do it. And then our fans deserve ekintu ekirungi. We used to have conferences nga muteekawo butebe na katent. But I want to assure you, this is something beautiful as a press conference. One media ring mugamba bannange tent yegwa muterezaawo ekitundu baali muliko press conference. But isn't this really beautiful? Media, please tell me. Tukikola namwe mufune content omulungi, because apparently tulabirwa abantu bangi nnyo and we want to give something really good. Ne bafaani baffe batwenyumirize as an industry ekula. Tubenga buli kaseera abantu taking off for granted. All these companies want to come on board just because you're doing something really amazing. So tugamba bingi byenina okwogera bannange simanyi. Buli muyimbi first gender bawano we have a story. Fenna nina kyenyiza okwogera ku Martha Mukisa, nina kyenyiza okwogera ku B2C, nina kyenyiza okwogera ku everybody. Uncle Ronnie, thank you so much for everything. Madrat and Chico, the Bent Boys, simanyi kyakwogera. And then I've seen Jackie Chandiru omukyalo yanjagala nnyo omu ku bantu abanchekingako every time. She calls and like, Spice, are you okay? Something like that from Jackie Chandiru. Beautiful. So I've seen her around, but bonna wali mugambe mwagala nnyo. So I don't know what to say, Chitako, but I'm really grateful. Kakumewano for now. If there's anything I have to, say again, Jakoma Wachibagambe, but thank you so much, Douglas. Thank you, Kawandi Kentia. I'm being honest. I'm not lying to you. Douglas, how do you go about this? If you want to answer a question, many go mutwarude mu media. Bwakuguiding omanya what to say, what to do. Era buli mwimbi ali wano munange amatumo kaguli for everybody. Let anyone tell you kyonna kyayagala. Tuwulirize abantu abatuwa advice, because
tulina actinga nga abamanyi buli kimu. Nze njagala nnyo omuntu ambuulire era temukoowa kumpa magezi. Yenna aliyo nga bayagala okumbuulirira, it is fine, tell me whatever it is, because nze nkulidde emikono gyammwe. Everything I've learned ku mulimu guno nkiyize nga ndi nammwe. So thank you so much. I want to call upon all my fans. Buli muntu anyumiddwa Spice Dana for the 10 years egiyise. Come and support me on the 10th January. Tuli ku Serena Hotel, table ya million 3. Tulinawo n'eze 5 n'eze 10 nga kugamba ka Spice nze 10 yange njaddikawa, because I have some great fans that have really, supported me. Nga banzikirizamu. Tickets go for 150. That is still a VIP show. Mubereyo tunyumirwe tujaguze emyaka 10, because it's not something ekyabulijjo tekiba regular omuyimbi okuyimbira emyaka 10. Bangi ajja ku mwaka gumu n'agenda myaka 2 otaddamu bawuliriza. So thank you so much. Kaijuka ebikumba byange kansubire biri ready. Ane ya basi mumperengereza amanyi. Omusajja oyo tumutawanya bangi, but nze personally I think he's more than just my designer. He's my good friend. Omuntu gwenkera nga basi nkuteeka ku nnyonyi kati tugenda nnoonya ngoye, and he's always there. Naleka emirimu gye. So thank you so much. Thank you. Mukama wojja obudde buno obumpa akuddizeewo. Mwebale nnyo mwebale. The gadgets bagala nnyo simanyi kyendibawa. Nina ba Spice Gadgets nga bo maze nabo emyaka gye njogerako 10 nga bali wano nange batudde. Emyaka 7, 8, 6. You guys mwebale nnyo kunjagala. Thank you so much Zari. Thank you and the entire team. Bagala nnyo. Team Spice Dana Boda. You guys, Richard and the whole team. Mwebale nnyo kuyiwa mubiri na buli kimu kyonna kimukolera Spice Dana. The entire team ya media banange mwebale bannamawulire. Mwebalire ddala nnyo Tony. Kwagala nnyo omwami Tony nagenda nga ku UBC nga nenya ka boda. Nga bamukuba ensanga ku mulyango okunyingiza okumpisaawo twaleyo kasidi kange bazanye music. But I'm so happy is one person akyali nange ate nga talibeerawo n'anooma. Omanyi waliwo abatunoomedde ngagamba Spice namulaba wano ng'atandika kati lwakyali bw'atyo ng'ogezaako okitegeera ogezaako. You can't do everything for people but you're trying. So mwebale nnyo abasigadde n'ogw'omutima from day one nga wanjagala nga bwendi and you're still with me. Thank you Mukama abambeera omusinga okwagala. Thank you very much.